Museveni yansanyudde nnyo naye Kulaigye talina mulimu. When you see your boss handling something important, kitegeeza gwe takyakulina mu bwesi. Museveni has handled the Somalia affair effectively. He is the source of information. Yeah, no speculation. You source yennyini 54 eki yaki controlling. Kati General Kulaigye omwogezi w'amagye ye talina waalabikidde. President yeye yogere. Eranze one day waliya floods at Teso. Nengenda ku WBS to defend the government because it was here clear the president had met Teso leaders nentegeera gundi ejaliko. Nengenda ku WBS kibazo nenganda nimba tulinga nabo. The following day, it was Saturday, Museveni sent somebody. Nalina ku radio simu. Nangamba nti mzee yakwagala. Namusanga mu office. Mr. Mirundi, yes, Your Excellency. I was watching your program. You did a very good job. But do you think I should also go there? Nimuga mzee kana awe. Nze nkukiriza ogenda. People need you. Abantu bagala gwe bawulire ku gwe. Sinze naye olaba Museveni yampita. Nangandi I was watching your program last night. You put up a good defense. But do you think I should go there? Namuga mzee chetino chimbuza na kuchimbuza, you are humiliating me. Me, I did what I did with my limitations. But for you can even give the population more information and more attention. Then echirecho Museveni yaja mu WBS and he faced the same panel. Eya kibazo n'enganda. Naye Museveni bw'aba yekwatidde ekye Somalia nga Kulaigye ali ku bbali wali. Wayinza okuba enkyukakyuka mu magye. Naye kitegeeza nti amaze okukitegeera nti sensitive issues yazeekolerako. Oba ekyo Somalia kyabadde very sensitive nga kyetaaga ye. Kubanga engeri abasajja gye baatukuba. Anti bano babatomeza. Mwafudde bameka. Bakoze batya. Museveni contained the information. Kati bino ebya COVID nti president mulwadde biyinza okuba bituufu. One day twagenda ne president ya Kenya ng'alina engatto za njawulo. Yali alwadde ekigere. Bwe baakomawo abaana baffe ne babagoba. Abaana 6 ne babateeka akatebe. When the people failed to defend them. When I took over, I told the president. When he arrived in Nairobi, wagenze ne cargo plane nga n'ekigere kirala kino. We lost control over you. Singa twagambye abamawulire b'e Kenya temukwata ekigere ekyo ate kibali kuto wamawulire ekyo muganda kyakola.